Okwongerayo mawulire amalala waliwo omukulu ate omulala wa NUP naye amanyikiddwa nga Mubiru James. Mubiru James ono yawangula obwakansala sometime back nga kaluka akagwa ka 2021 niwaita akabanga katono nnyo nga akava kujaganya obwakansala n'okuwangula obululu mbiseera ebyo mba mujjukira bulungi. Ate ne batugamba nti Mubiru James abuziddwawo abuze. Bannayuganda bagamba nti bamusse amawulire gatambula kwegamba golokoso mungi yatambula. Naye munkomeredde ya byonna tewali kyavaayo kyatuukibwako. So after some time mpaka leero ate His Excellency Bobi Wine wavuddeyo n'ateekayo post ye egamba nti Mubiru James ekyamazima yateereddwa era ali free right now. Amateeka bamutadde mu kooti ne mu bailing out ne mugamba nti no Mubiru James oteekeddwa kuba n'eddembe ly'ogenda weeyagale munnange tetulina nnyo misango gye tukuvunaana giriawo gy'amaanyi atukuwe munnaye bail ye ensonga byebimu ku bigenda mu maaso updates zigenda maso okuveri mu bana ba NUP. When she come by everything pause cause she give me love doors on a new misembozi. When she come by everything pause. Yo what, this is Daxi Vibe. I'm here on NEKOZ TV. Keep logged in, subscribe. Byaka byono bisanga wano miziki jange lugambo byonna NEKOZ TV. Kaboom.